jambo wali waggulu nga amanya ampita Katabaza Abudu Tulansa yankubidde jambo wali nga tannaba kufa era ne muddamu nampitako yabadde yakampitako bwati na emabega ne wajjo wa boda boda nga alina baaga wano najjayo baaga najjayo emmundu n'agikookinga nga ndaba ne ngamba ababadde waawo ye omuntu ayina emmundu nga tali muleeya tali mu uniform asa nesigala nga mugoberera bwenti nga mugobereza amaaso okutuusa bwe yatuusaawo awali omwala Tulansa n'abanga alinnyamu katono bwe yalinnyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu bwe yasimbudde n'asimbula bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako mu kuyitako bosa n'abanga akyuka bwati mu kumutunuulira bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi 3 n'enkuba endulu ne ngaba nange basse bosa n'ensimbula piki n'engoba omusajja omujjaawo ne tutuuka nabadde nkyagoba ne munnange omulala nanneeyungako ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bwati bwe yantunuulidde nazzaayo emmundu n'agisiba mu baaga n'asimbula piki bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mulemerako n'atuuka eri wansi bambi bwe yatuuse wansi bambi nakkirira bwe yakkiridde ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola n'ajjayo emmundu mu baaga n'agikwata bwati n'esigala nga nkyajja bwe namutuuse n'abanga akyuka bwati okunkuba amasasi nze ne munnange Mukisa emmundu n'emusimatuka n'egwa mu mandigaadi mu mpagi bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange nankwata n'alwana yadde mwana muto myaka nga 19 naye ng'ayina training ze namusinzizza maanyi naye yabadde ne training nga y'amaanyi nnyo ekyandeetedde ekyo goba omuntu w'emmundu nga siina mmundu bosa mukwano gwange yandabirira mu covid kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakkola nange ne newaayo oba nfa nkola eki nfe naye ekintu kye yankolera mu covid kyansingira n'abantu ab'eŋŋanda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo kati nange bwe buvumu bwe namugobye era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu babaddewo temumutta tumuleke tufune information abantu ne bagamba twakoowa kasita alina ekizibiti kya mmundu ate omuntu gwa sefe naffe tumukola ki tumumanyi bw'abassa omuntu naffe katumutte n'endaaja nanyera oyo omusajja yasigaddemu akalamu obuvumu bwonna bavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta naye ng'abantu ekyokukola tebakola ki tebakirina then ne munnange omulala ne bagoba oli eyo bamutuuseko ne bamutta naye uno nalwanye nnyo nga tebamutta yensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde oyo yeyakubidde ddala kuba nze namulabidde ddala okuviira ddala wano wennyini oyo yasigaddemu akalamu yeyasse yamukubye amasasi 3 nga ndaba bwenti era ne mundu yagikookinze wali nga ndaba bwekityo yabadde talina kyayogera kubanza oyo gwe nakutte teyabadde na ssimu teyabadde na kintu kyonna era bwe namaze omufunza olw'amaanyi ge nabadde nawo kuba yabadde ne training y'amaanyi bwe yankutte mu bulago yabadde ne training y'amaanyi ne bwe namaze omufunza ng'akomawo akwate emmundu n'ategeera nti emmundu age gabadde amaanyi ge n'agivaako era talina kyeyazzeemu kwogera mpaka adde naye ekyaggwe owa mwami Sserunkuuma ewa jjajjaffe we tutuuza ensigo enkiiko z'amasiga n'akola ki n'agenda zadde wakati w'essaawa zadde 9:00 atumaliriza bye tumalirizaawo atusibula bulungi nnyo era ne tumuyayaanira nnyo so nnumiddwa nnyo nganze okuba nti jjajja wange bamusse mu ntiisa enkambwe ate nga si jjajja eka wabula mulonzi wange kubanga yomu abaŋŋamba nti twakulonda ng'oli mu kkomera n'enjagala oweereza abantu naye kino kiraga ki kino kiraga nti gavumenti erina okwetereeza era twagala omuntu oyo akyalimu akalamu
bamuteekeko obukuumi kubanga tukimanyi bano abazibu bennyini bakyasobola okugenda ne bamuzikiza babuze obujulizi. Twagala omuntu oyo akyalina akalamu bamuteekeko obukuumi awone atubuulire baani ababadde bamutuma kubanga tukimanyi bulungi nnyo abatemu baneeno bagenda kulondoola nnyo omutemu oyo gyali basigezeko muzikiza obujuliri bule naye ensonga eno tugenda gigoberera nga bannamateeka